Nze kyensaba kiri kimu. Oba omwana waffe mulamu oba mufu bamutuwe. Ate ne gavumenti kyengisaba eyimbule abantu bonna abakwatibwa ebyobufuzi babakwate babazze awaka kuba muzeeyi okugenda mu nsiko ekyamutwala kutulugunya abantu ngeri eyo. Era mbadde nkisaba President Museveni ne kitangi kenyini anzaala George William Kavuma bamutalwa buyekera naye tetwafuna yadde ekikumi era tetugenda ngayo yadde okubanja. Naye mbadde nsaba abantu bwe baba bakwatibwa abantu babate abantu bafune eddembe lyabwe. Okuwagira omuntu si musango kuba nze abaana nali maze n'okubamatiza nga mbakyusizza mbazizze wa Kibuule. Kakati ate abaana bebatwala abalala bebatwalako baali baana bato nga bava kusamba mupiira, abalala ne babasugenda nga babasuula mu makubo abo bebatwalako. Kapitapyo Aisha bawanga abadde mulwadde yabadde waka kati bawanga abadde ageze wali ku chapati wali ne muganda abadde akola ku macha kati bamusanzeeyo nga mulwadde nga bamutwala. Kati nze mbadde ndi waka wano n'omukwano gwange tubale tuwata lumonde nga bajja bangamba bawa bamutute ngambe bamututewa ati bazze n'emmotoka temuli number plate nga bamutute. Kati nagezeeyo miryango namusase nga oyo tata waffe oyo ng'ajali eyo miryango yandetedde ki engato. Kati paka leero sinabakulabako bawange tena nyumba ngipangisa n'ekirala sina wadde mbuyambi omwana garwadde n'ekirala twageze omukono twanonizayo omukono tewali wadde paka leero simanyi wali oba akyali mulamu oba bamuse. Nze byogera Christine omwami Yakiberu Julius Okiroli yawula ennaku z'omwezi 21 Desemba. Twagendako ku poliisi ez'enjawulo tetwayambibwa. Netugendako n'omwami Honorable Kibuule talina kyeyatuyamba atugamba lugambi ajja kugoba ku nsonga ezo n'agamba era tuddeyo ewaka ajja tukulira ku ssimu naye teyagikubako. Netugezaako mukubira nga takwata. Abaana tulina abaana bana naye nga abadde n'omukyalo owokubiri naye nga alina omwana omu be baana bataano. Simanyi oba waliyo ebitongole ebiyinza okutuyambako tugoba ku nsonga ezo. Nyaganye nze Nakyanzibesite tutange Sempijja Yuda tubeera Kabembe tuli mu nnaku nnyingi nnyo tataffe bamutwala tetukyalina kyakulya. Tataffe okuva bamutwala tetwambala ngoye era baneiba be batuwa engoye n'abamu ab'eKabembe abavubuka batuwa ssente ne tugula ekyokulya. Gavumenti tusaba mutuyambe mutusaasire mu mbeera gye tulimu tataffe mu muti. Baali bali awo nga bayimiridde banyumya poliisi etalina namba nejja nebatwala butwazi nga tebalina kyebakoze. Wali taliyo nga banziza oba yalemera oba bamukola ki nalabyeko gundi kabaye emikono naye balinziriza omwana wange oyo omwana wange oyo bali munziriza. Yetwaha Kajimu mutabani wa mutabani wange Ahmad Kabuye. Byendowooza nze bingi nga muzzukulu wange omwana omukulu oyo okutugibwako n'atwalibwa kinnuma kituluma nnyo era ne kitaawe takyebaka atambula nadde eno atambudde amakomera agawerako. Kwesuubye okujjako okuva mu bantu abalala naye okusinziira ennaku z'omwezi eyo
ez'emabega ng'ate abalala bajja basuulibwa ne baga nti egindi basuddeyo omwana oba omuntu, egindi basuddeyo nga owaffe tali mutasuulibwanga. Sikirowooza kubeerayo kagimu nti mulamu. Obwo buyinza bwa Mukama. Kati nze okulowooza kwange mmanyi nti muzzukulu waffe baamutta, naye bw'abanga gy'ali nze naalisabye kagimu ateebwe. Teyavuma muntu, teyakola ki, siraba ki kyatwaza muzzukulu waffe. Nze bwentyo endowooza yange. Nze Mwanje Fred Kavuma, mbeera Kabembe. Bugenda okukyenkya nali naakava ku siteegi mutabani wange Kagimu ne banne Sempijja baali bakola ku siteegi awo. Waliwo n'omulala omwana oyo ngenda okuwulira enkya nti bazze ne bakwata abantu awo ne babatwala, naye ng'ebibatwazisa biringa bya bufuzi kuba buli muntu yaliko sayidi gy'akola ki, gy'awagira. Ate nga si gwe gusoose, wanira bawambako kuba MP abaweddeko ne babatwala ne babatusuula ku poliisi ekira. Naye ebyo ne biggwa kuba nze nali na muwagizi wa Kibuule n'amaanyi ganzigwamu n'okumukampeiningira saasobola kuba batutte mutabani wange ate nga na kampeininga ki.